Bismillahi wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin Mustafa Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Tumutendereza Allah era ne tumusaba se ebyengera bine emirembe w'ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abatulaba era abatuwuliriza abalungi tubeerenga tufaayo nnyo okulaba nga tukola ku sunna, muzimu ku sunna nga ze sunna za wakiba Allah subhanahu wa ta'ala. Nga muzimu ku sunna ezo wakiba Allah subhanahu wa ta'ala emu ku yo gyenjagadde okubeera nga tutunulako mu kaseera kano akafunda ye sunna egamba nti before nga tonaba kubeera nti okyaba wakiba Allah subhanahu wa ta'ala abeeko n'ekirungi kyonna kyakukolera. Olina ebizibu byo oyagala Allah abeerenga intaani akuwaamu obulungi, obanga olina ebirungi byoyagala Allah akukolere, beera nga okola sunna ya wakiba Allah subhanahu wa ta'ala gyabeera nga atutegeeza mu Qur'an ey'ekitiibwa, era nga nakyo kyali kyafaayo kya Nabbi Musa alayhi salatu wassalamu. Nabbi Musa alayhi salatu wassalamu wamaliza okubeera nga avudde mu lubiri lwa Falaawo nga bamuwaŋŋangusizza agenze ku kyalo ky'atamanyi eky'e Madiyana. Bwe yatuukayo nga talina gwamanyiiyo, nga n'enjala emuluma, ennyonta emuluma, yatuukawo Allah atunyumiza n'atugamba nti yasanga abantu nga yasukuuna, abantu abo nga bali mu kubeera nga banywesa ensolo zaabwe. Wajada min dunihima mraataini tadhudan, naye yasangawo abawala ba mirundi ebiri nga tebali mu kubeera nga banywesa. Kyava yababuuza n'abagamba nti ma khatulukuma, mwate lwaki temukola ki? Temunywesa. Babeera nga bamutegeeza ne bamugamba nti mazima ddala taata waffe musajja mukadde tasobola kujja kubeera nga akola ki? Nga anywesa ensolo zaffe zino. Ate agavubuka agaaliwo nga we gamaliriza okubeera nga ganywesezza, gakwata ekinyonyi gabeera nga gakola ki? Nga gakissa ku luzzi luno. Allah atutegeeza n'atugamba nti fasaka lahuma, Nabbi Musa alayhi salatu wassalamu yabeera nga anywesezaako abawala bano ensolo zaabwe. Thumma tawalla ila dhilli, n'abeera nga akwata ekkubo. We yamala okubanywesezaako n'agenda mu kisiikirize we yatuula, faqaala, n'ayogera ebigambo bino n'agamba nti rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ai Allah, nze mu kaseera kano ebizibu binsuseeko bingi, n'enjala mpulira ennuma, naye kyonna ky'onaaba oleese mu birungi wakiba Allah subhanahu wa ta'ala mazima ddala nze ndi mwetaavu. Allah yabeera nga ayanukula edduwa ye. Kyekiri kyensookeddeko okubategeeza nti nno before nga tonaba kubeera nga osaba wakiba Allah subhanahu wa ta'ala, gwe olina omuntu olina gwe wali oyambyeyo, sooka oyambe omale obeeko ne wootuula osabe wakiba Allah subhanahu wa ta'ala, ajja kubeera nga akuwa. Allah atutegeeza n'atugamba nti omuwala omu yajja tamshi ala stihiya'in, yajja nga atambula mu mbeera nga muwala atambula ng'omuntu eyakuzibwa obulungi, n'abeera nga amutegeeza n'amugamba nti inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma sakaita lana, taata waffe akuyita abeere nga akuwa empeera olw'okubeera nti watuyambyeko okulaba nti otunywesezaako ku nte zaffe oba ku nsolo zaffe. Allah atutegeeza n'atutegeeza n'atugamba nti bwe yatuukayo n'abeera nga amunyumiza ebyaliwo, yamugamba nti la takhafu, totya, tonakuwala, najawuta minal qawmi dhalimin, omaze okubeera ng'owona ekibinja ky'abantu abalyazaamaanya. N'abeerawo abawala bano we baavaawokko, kino kyenjagaddemu nti yamugamba nti inni uridu an unkihaka ihda bunatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaji. Ng'amaze okubeera ng'akola sunna ya Allah ey'okubeera nti osooka kuyamba n'osaba wakiba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga naawe akuyamba. Nabbi Musa alayhi salatu wassalamu omusajja ono ekisookera ddala yamuwa omulimu, kubanga omuwala omu yabeera nga amusaba abeere nga amuwa omulimu, kuba yali musajja nti kawiyun, w'amaanyi, ate ng'ekirala aminun, nga atuukiriza, mwesimbu, mwesigwa. Kati ng'amaze okubeera ng'afunye omulimu, kyekisookera ddala Allah kye yasooka okubeera ng'amuwa. Ekyokubiri, omusajja ono n'abeera ng'amutegeeza nti ku bawala bange abo babiri njagala mbeere nga nkuwaako omuwala omu obeere ng'omuwasa, naye nga ky'ogenda okunsasulamu kwe kubeera nti onnundira ensolo zange zino emyaka 8, naye wonna abojjuliriza n'obeera nga ozirabirira emyaka 10, kyekijja okubeera nga kirungi gye tuli
saagadde kubeera nga nkusumbuwa, abula kyenjagaddemu mu kyafaayo ekyo ekimpimpi nti before nga tonaba kubeera ng'osaba kiba Allah subhanahu wa ta'ala, naawe kwateko obeere nga obaako n'omuntu gw'oyamba mu nnyamba yonna gy'oba omuyambyemu, oluvannyuma obeere ng'otuulawo otudde okowole wakiba Allah subhanahu wa ta'ala, okukakasa wakiba Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera ng'akuwa ebyo byonna by'onaaba omusabye. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursaliina walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.